Okola mulimu ki wano eno? Nze wano e Dubai nkola mulimu gwa makanika. Makanika? Yes. Okanika mmotoka? Yeah. Motoka? Makanika nga simulabanga konsokedde kuggo. That's great. That's leero omulabi. Okay, wagira mu company weereeta wagira ku visit wajota? No, nze nagira ku visit visa. Yeah. Yes. Na walabuka mangu. Yeah. Bamakanika baneeno nga sinaba kuva waneeno. Mbadde manyi babeera bajagujagu naye ng'oli sokkambu. Yeah, that's the for now tetufaanagana. Temufaanagana. Yeah. It depends ku muntu. Yeah. So sit title. Yes. Okay. All right. Okay bana itugana masa tenga tuli ku HK Media Hadija Kigozi nambe mu kutusake bebe yagalo laba byokka. Bano bonna bantu batenga bali ku kyeyo wanino. Sense okulaba. Hai, nice sense okusa. Ngobera mpola. Wani ndi muntu wa singo. Ngofananye muko. Alo. Owara kuba oli muddugavu. Aha. Ezo gamani muganda wo. Otuuse. Okay. Amanya ne dobozi gwane. Kizo Herbert. Kizo Herbert. Yes. Ngofana n'abasiraamu. Gamba ndiseeka naye siri. Buli kimu kikufaananyiza. Leka naawe. Okay. Okola mulimu ki wano eno? Nze wano e Dubai nkola mulimu gwa makanika. Makanika? Yes. Okanika mmotoka? Yeah. Motoka? Makanika nga simulabanga konsokedde kuggo. That's great. That's leero omulabi. Mulimu gubeera ng'era bonna alabeze Kampala. However here temukwatako bingi, just muli placinga buli placinzi kipya ku kikadde. Ku kikadde. Yeah. Okay, kati tugambe engine bagigyemu enkadde nga muteekamu engine endala. Yeah, but for some it needs a little repair, nga gasket, but not going beyond piston. Just it depends customer. Yeah, it depends customer. Customer inza okujja nga sente mweziri, customer nga sente teziriwo nga yeetaaga okukyusa bintu mu yingini munda ne mugiyiwa ne muteekamu ebipya siiru. Customer n'agenda. Mbadde simanyi nti neno waliyo makanika wuuno nyimiridde naye essaawa eno akanika mmotoka ate ez'abazungu okitegeero nabeera international makanika sikyo? Yeah. Okay, wano mazeewo bbanga ki? Now it is 3 years ever since I came here. 3 years? Yeah. Okikubye mpa ku ssente. Nkyakola bukozi sente zinnaweera. Okay, wagira mu company weereeta wagira ku visit wajota? No, nze nagira ku visit visa. Yeah. Yes. Na walabuka mangu. Yeah, okay. Nagira ku visit visa. Omulimu tegwakusumbuwa kunoonya? No. Kozi eno state gyembeeramu eringa God Town ezaffe z'e Kampala. God Town. Watuukira wano era mu Shelja wo wanoonyeza omulimu na buli kimu we wakimalira? Butereevu. Olinga eyajja naawe? Olinga eyajja nange? Yeah. Kolaki? Anti buli kimu okitegeera we najjira we nafunira omulimu ye state yemu gyembeeramu ate era gyensuuliramu. That is very amazing. We natulengera banaye tuli ku HK Media ate nga mbeera Hadija Kigozi okutuusaako obulamu bw'omuntu wali ku kyeyo. Abaana bali e Dubai bamanyi nti omuntu abaana Abannayuganda babeera mu Dubai omwo mwokka. Neewunyizza okulaba nti ate neno waliyo Abannayuganda ab'enjawulo. Kati kaneno ka community wakajjamu otya n'ogamba nti nze ka stage ngire wano nnoonye omulimu abantu bo baali babeera eno kyali kitya? Brother wange yanyambako okujja wano eno bamuyita Douglas. Okay. Apply for me a visit visa. Nenzija nembeera nga nsula naye. So in 2 weeks nengenda nefuna omulimu. In 2 weeks only? Yeah. Bana nga wakikuba mangu. Yano ye company yemu gye wafunamu era gy'okyakolera mpaka kati? No, 1 year nakyusa company. Because waliwo ebitaali bitaali. No, as well as we najjira wano eno nali nkola mechanic direct. Najja nefuna omulimu nga gwa mechanic. No experience mu makanika n'omala no upgrading. Yeah, shifting kuva mu garage eno neza mu garage endala. Wow. But the same job. The same job. Okay, kati eyo bitambula bitya? My side tebibadde bubi. Akasente wekali. Akasente katonotono era obitegeera. Wamakanika buno siwinaako idea omwana ayinza okubeera ali eyo mu galaji y'amandevu ali eyo mu galaji ewandegeya nga ayinza okwagala okujja neno kikuba obwamakanika bw'e Kampala bufaanana n'obwamakanika bwa wano? Nedda tebijja kufaanagana bw'ova e Kampala ng'okimanyi by'ojja okukola from Kampala the same thing you are going to do here. It's really different. It's different. Cause ojja genda mu galaji ng'olimu mechanic omu out of which in Kampala mubeeramu bangi mubeera ku motoka emu nga mulinga bijanja like 5 guys ng'ono ali wano but here in Dubai
you work on the car, just one person like this. Wow. No jamming, no repairing, no jikwatako buli kimu n'ogizzamu, of which some extent baletayo electrician okuyambako wano wali emotoka baganye bakustartinga, babetaaga muteekamu AC. So that's what the only thing they can help you, but others you do it alone. Yeah. Wow. Isn't it so hard as in kati ng'okusitula engine ate nomala n'ogizaamu oba muyina ebyuma ebizisitula? No, it depends your size. You see my size, I lift it with my soul. Engine tezitowa nnyo. No, sometimes I use machine, but waliwo machine weetadya n'ogikulula ogiteeka bulungi. Wow. Bana tuli ku HK Media ate nga nze Hadija Kigozi nkuleetera ebyo byagala olaba byokka. Nsisinkanye makanika ate nga musanze Shelja eno. Bana Shelja is a very big city. Mbadde simanyi nti no mulimu Abannayuganda ab'enjawulo. Neewunyisa. So kati ndowooza ogenda kuntwalako ndabe ne ku Bannayuganda abalala. For real, wanaaba ng'okyaliwo. Okay, kati birungi ki by'ofunye mulimu guno gwa makanika? Ebirungi byenfunyemu sinaba kufuna birungi bingi, but wentuuseeko kapoloti wekali poloti webuli si kapoloti wekali obeera onzisiza nnyo ate wansi kipoloti bupoloti webuli poloti. Okay, that's right. Bupoloti webuli ngezezzaako okuba nga nkizimba ku stage wekisobola okuba nga tekindya nga newe mba nzize Kampala mbisobola okwesupportinga nze however I'm not so old. Sente zikozeseza bulungi. Omuvubuka ali eyo ajajamya sente, abaana bakwata iPhone, abaana bakola bintu bya bay, oyinza kumuwaayo kigambo ky'essaawa eno? Yandisoose n'akola nze kye nasooka okukola okubeera nga investing ewaka kuba here tujja specifically for work. So okikola like kale it is better nobeerako ne kafaani nobeerako nekintu ky'obelievingiramu like this kino kyange ate kidya mu salale wange like no believing agaanaye nzaani okukwata this nga kirenjinga mu ssente zange. But naye ng'omaze sooka kukola where you will go because here wano tubeera tuze kukola any time something can happen ebakuzeeka so ebakuzeeka nga tolina kyolina that's a zero obezeeyo ate ku buto. Bannange, I'm very excited, Nanijjako sheds zineno ne mundaba naye nga ate akasana katiyitiriddeko ddako olwaleero so makeup yenna yakulukuse dda ndi ku nakyo. So kati ka bushedzi buneno bwe bugasseewo kitegeera. So wena ndabira ku YouTube obeera ng'onyigira kagambako ka subscribe nga bulijjo okubeera ng'ojoininga show. Ate oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinge okubeera ng'ojoiningirawo show. Okay, birungi ki ebiri mu mulimu guno eno? Ebirungi bye bino byensoose okubuuza mpozi. Ebirungi byensoose okumbuuza. Okay. Buzibu ki bw'osanze mu mulimu guno? Obuzibu bwe nsanze mu mulimu nti baagala otwala time ntono ku kintu of which sometimes nga tekiri possible. Kati oba oli siro. No, those abakulaba nga oli ku motoka they think everything is simple. So for some cars they need a certain time. Yeah. Like, so how long do you operate on a given car depending on what problem? No, it depends. Some cars it may take like 30 minutes. 30 minutes zoka? Yeah, just. Ate fe Kampala twala motoka mu garage nebeereyo. Ati in Kampala is not the same the way it is here. So here usobola okujja oli wakujjamu yingini dakiika 3 nga ziwedde ne muli pressing endala that's 1 hour nga inaabira nga atwala emmotoka ye such as next time asobola okweta omulimu gwe gumu mu garage. Wow, that's very nice. Ebyenfuna biri bitya mu mulimu guno eno? Ebyenfuna birungi kubanga teri sente ntono. Buli sente ebeera sente. Okitegeera that's it. Okay. So kati ozimanaginze otya o savings otya naye nga every money it depends on saving. How do you save? Bw'oba savings bulungi n'omuntu omulala kwegwanga guy afunyemu kino na kino naye nga there are some guys who get really good salary but they don't know how to manage it. That's very nice. Okay, so salary eno waali poloti obuguze Kampala agenda obubeera mujali? No, right now I'm still young. You're still young. How old are you? Just 27. I'm just 27. Oyinza okufuna omuntu wone mbeera naye for a lifetime? For the right now, I have my girlfriend. She's in Saudi Arabia. Wow. So she's just promising like she will be here, of which I also don't wish to be here. So we are like that. We are just
like that. Like that. The way from how you sound, Olabika, you miss her so much. Yeah, I love her. She's called Shadiz. Mwana unayagala kukabira wano. Okay. Yeah, she's called Shadiz. Shaniz. Shadiz. Shadiz. Yeah, Shadiz. Wow. Shadiz. Yeah, Shadiz. Shadiz. Yes. Okay. Shadiz yonna gy'oli tuli wano ku Shate nga ndi ne bbaawo olunaku olwaleero akutumidde nnyo akwagala nnyo ayagala nakukaaba. So how do you deal with a long distance relationship? No, every time I be at work, only today you get when I'm at work. Off. But all days, Monday to Friday, I go for work. I have little time to waste at home. Yeah, every time I spend on work. Okay. Yeah. So when are you hoping guys to meet? When are you guys hoping to meet? Yeah, I don't know. I don't know when, but this year, if all things goes well, you want to legalize it? I may go in Uganda, or she may just drove from Saudi up here. Up to here. Wow, that's very nice. Shadiz tukusanyukiddeko abasajja aboogera ku bakyala baabwe n'abawala aboogera ku babba baabwe waneeno ku online tebasangika batono nnyo you know. So omusajja bw'akwogerako ku online kitegeeza oli special. So yonna gy'oli baby beera nga oyongeramu amaanyi musajja ono ate tulabe ng'ensonga zitambula omwaka guno mumpite ennyambale nange ku gombe sisikyo. Era wekiri. Ekitegeera. Okay, bana tuli ku HK Media ate nga nze Hadija Kigozi nkuleetera ebyo by'oyagala olaba byokka. Olwaleero tuli mu katundu bakayita Shalja wano mu UAE we nasibidde. Sanzewo Abannayuganda bangi nnyo ate ng'omwami ono ye Kizito Herbert akola mulimu guno gwa makanika. Njagala atubuulireko omulimu guno eno guli gutya. But first of all, byonna bitegedde naye omulimu guno eno mbadde sigulabangako. Wajjawo wali makanika e Kampala oba just wabigwamu bugwe? No, nali makanika e Kampala e Mulago. Mulago saidi waliwo garage awo bagiyita, I don't know if it is still there. Okay. But here, is it like Haji Bumali? Haji Bumali. Garage, so. So kati wava ku Haji Bumali nojja ku garage eri international. Yeah. But my aim to come here was not for garage. Was not for garage. Yeah. Kati wajjawa inspiration yali n'ogamba nti kati kangende mu garage. No, the moment when I took Kawano, my brother amaze okundeta, so I had to find myself a job because he was always busy. So when again I came in that area, that's where I met my job. That's where you met it. Yeah, because waliyo garage nyingi. I just said myself, this is my time. Wow. Wano ngendo chitandikira. From there and then 2018 up to now, I'm still doing the same job. Wow. And I'm happy with it. That's very amazing. Okay, guys, ndoza nsubira ofunyemu ze nakusubiza kutusaako ebyo byonna byagala olaba gwe wena tulabira ku YouTube awo just nyiga bunyizi kagambaako nga bulijjo ka subscribe otekeko n'akade ate nkujjukiza tobuuka mulango. It's the only way how you can support me. So olwaleero neyanza nnyo mwenna abalabye show yange mwenna aba enjoyingira mu nsi ez'enjawulo muli bakabi nnyo naye nga sinaba kuva wano always mpaayo abantu be mbandese ku show omukisa okubeera nga batumirako ku bantu baabwe ababeera babalaba eyo e Kampala oba mu nsi zonna ez'enjawulo. Okay, kati mbadde njagala otumireko ku bantu. My family, yes, Oka as well. Okay. My mom, my sister, and my brother in Qatar, my brother in Kampala, my friend here, and my girlfriend last. That's nice. Because I always talk with her. You always talk with her, so you don't, you know, like Achimanyi. Achimanyi. Okay, that's very nice. Bamakanika baneeno nga sinaba kuva waneeno mbadde manyi babeera bajagujagu naye nga oli sokkamu. Yeah, that's the bonna abantu tetufaanagana. Temufaanagana. It depends ku muntu. So si title. Yes. Okay. All right. Obadde omanyi nansangamu overall. No, that basically kusangamu overall naye kwegamba mbadde manyi ngenda kusangamu embeera z'abamakanika bali bemumanyi abeewandege abeekatwe okitegeera. No, ojja waneeno ebintu bibeera different kubanga abantu bokoleramu bakuwa level. Tojja kugenda ng'olekanya muntu nga byayogera tobitegeera. Ate nawe byayogera tabitegeera. Because the communication here is always Arabic. If you're not Arabic, a little English. Not English, but a little English. Yeah. Okay. So bakuwa level n'obeera nga okakkana. Oh, wow. You have to understand what they say. Because they need you, but they need to understand what do you mean. What do you mean? They need time to understand what you mean. Yeah.
Okay, bannange tetugenda kubeera nga tutwala too much of your time. Mbadde HK Media ate nga nze Hadija Kigozo olwaleero ndi ne Habat ono musanze waneno Shalja ate nga akola omulimu guno ogw'amakanika njagadde gwali eyo naawe otegere nti eno mu Dubai waliwo abantu abakola ebintu ebyenjawulo ate nga bikolebwa ne Kampala. So waba ondabira ku YouTube awo just kyobeera okola nyigira munyigizi kagambako ka subscribe mu radio okubeera nga ojoiningirawo show ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera nga likinga page o following okubeera nga ojoininga show ebeera HK Media Hadija Kigozi subscribinga.